Ndobeso katulabe mwana kono budenga budduka naguno omwaka guweddeko bana twakaguta wesibe kukumalako omwaka gwe guno omwaka gwetaaga kuggwako manga gwa bizibu nzige tuba tuli awo twagutandika 2020 omwaka gw'ebizibu nga gusooba tajikwate Hello, ziyebale ko seba amanya ne dobozo mukunja wano mu program sisimuka mu Ndobeso. Ompulira? Ompulira oso. Bampita mukunja wa Beat FM mu Ndobeso wano mu program sisimuka. Mukunja. Wanje? Jebale ko sebo. Kali sebo nawe jebale. Kakati na gina ali kudade nkwetaaga. Na nina mukyala wange. Aha. Mukyala wange ono bali nga muri mutandikiriza mpola mpola oli nafuge dala mukyala wiro wewaka ngira kumanya mutegeera bulungi bali njagala omundu beseze nabo banjagala kubanga munne sijja kumala gateekamu ssente zange ng'ate ye nakusanenga gye tulimu ennaku zino akasente kakulubuzi naye nga mubadde mu mitinga mutambula mwembi mu bintu byonna ate wegambye nti mukyala wange abawo kimitinga naye nga ayinza okuba nga ye abalawuza z'essente nazo nazo okutandiiko bamuyitaani bamuyita geetu ate gwe gwani omundu beseze gwe gwani nze bampita Dani Ssebo bakwita Dani kale kakati omanyi kye ngenda okukola wabisebo ngenda kumugamba nti Dani afudde Dani akoze ki nti afudde tulabe oba anaali yine mukulu mukunja wanje tombi ate enfiira ddala funayo ekirala wanje funayo ekirala tombika bintu byokufuna esibirungi ate enfiira ddala ng'ombi kale beerako kanjiye ekirala kale abantu batyo songezaako okufa gambe mbika roza tolifa ale gamukange onohulira esimu ojiwulira njiwulira Ssebo Hello. Getu. Wanji. Getu jebale. Kale naye jebale. Naye Getu weeyisa buli nompa essimu yo kyokka nga oli byoliko bya kiyaye nzisikutegeera. Biki ebyekiyaye ate? Anti wampa essimu yo nkukubira toyagala kukwata kiki naye. Ate nga lwaki sagala kukwata? Naye mukazi gwe olifo olaba kaki? Ate nkoze eki sikutegeera. Anti wampa essimu yo kyokka ng'olinayo n'abasajja abalala b'oyagala olowooza Dani simutegeere. Dani yani ate? Dani obadde bulijjo tolina ne bannange Getu. Nze simumanyi Dani. Kati kyogamba nti nze ndi kati ndowooza mpita musiru. Ennamba yange gisangule mu ssimu yo. Nze Dani nga simutegeera. Nkugambye ennamba yange gisangule mu yiyo. Nze nebeera n'omukazigo kange nze neepangisiza akazigo neeriisa neerabirira Dani gw'ongamba simumanyi. Oli otya? Ndi bulungi nkozi gwe. Wafuna n'olubuto lwe oli lubuto neekweka olowooza sibitegeere. Byongamba sibitegeera nze siri lubuto. Kati nno Getu. Wanji? Getu. Wanji Ssebo. Lekera okuzanyira ku mitima gy'abantu. Byongamba sibitegeera nze n'omuzigo mwesula ngwesasulira kati Dani gw'ongamba oyo simumanyi. Getu. Halo? Omukazi omukazi gwe byabakazi muli bazibu tomumanyi nze siku tomumanyi akasa omukazi gwe yabo. Halo?
Tommanyi. Sikumanyi nze gwani. Nze Dani yewe. Dani owawa. Dani bane Dani owawa. Nze sikumanyi era ne Dani wepampalika. Kala mu bagali nali nkwagalira era nsukwagala ne bujinda muyale bwote kyavugala kufanga obona bwo kubusete bwange obulyaga tongalo n'abasabula. Ogendo gato manyi. Musente kibonga. Musente kibonga bulya. Musente kibonga bara ne Dani wepampalika tawe pimire byomalawo. Wepampalika bannange. Agenda kukola ko kitosobola gwe ngole so kunkankanira kombera ko nonkankanira ko tena kyosobola kunkolera kya magezi. Dani wepampalika. Tommanyi. Kale amazima gali nti nali nkwagadde nnyo. Era nebyenkusuubiramu. Naye wammalamu amaanyi nga tolina kyosobola. Mubulire kumerako nonkankanirako. Kristo yagala nyongeremu ekikati. Kiyagala nyongeremu. Wanji? Kiyagala nyongeremu kati. Tolina kyosobola etimire ekyonoomira tolina kyosobola Dani. Nani nkwagadde nnyo naye wammalamu amaanyi. Kina kumalamu amaanyi nte. Nonkankanirako olinga alinnyo olusozi tolina kyosobola. Kyosobola. Nali nkwagadde nnyo naye naye nga nali nkwagadde nnyo. Geetu. Wanji nkuwuliramu. Kamange nga nali nkwagadde nnyo kati nkole ntya nyongeremu ki? Oyongeremu biki? Nakuba nange nali nkwagadde. Biki yombuuza genda bibuuze nnyoko. Bibuuze nnyoko. Kunjose kati. Mami musajja watwala ajana. Naye mumbeera. Nedda waliwo bye nakachwa kyenina ogguma. Kati nkubuuza omukazi munyongeremu kyo mwambi. Nedda bambi akyo. Nyongeramu kino bakino. Omusajja oyo muwulira bambi ayagala geetu. Yensi amwagala. Naye kati lwaki kachwa nkubuuza. Kati nakachwa kati kale nkwagala nyongeremu ki. Ekyo yonna gye bayita laavu. Gw'okimanya kye bayita okugaanibwa. Gw'omanya omusajja kati kyaliko. Omukundose kabusesi. Bannange omugambe by'okubalaata gw'omuzeeyi musajja asobola okwekola ekintu. Okankana bukanga. Nati amugambe toddamu kukankana kola bwoti kyenjagala. Ate abakazi gwe. Waliwo omuntu atakankana mu mbeera eyo ffe tukankana. Oyogerera wano. Nakachwa. Ng'era akugoba tomwagala. Nakachwa. Nyongeremu ki? Ebirala byonna nnyinza obyogera. Naye mbu nyongeremu ki? Anti otereeza omunno aleme kulekawo. Awo oba okonfamingira ddala nti okankana. Anti kati mu bintu bino ebyakagaali. Wabeerawo munnange yoga nti ekyoto tekikyakola kakati tudde waggulu. Kati munnamu obuuza nti nyongeremu ki? Nsotere waggulu ku ntebe nzire mu kyoto. Era ajja kwongeramu akankana bw'ataakankana ajja kakanyala. Aka. Wanji? Ebale tuweeza. Jale. Agambatya naka n'amooto. Gyatuli. Banaye omusajja akimanye nti Geetu tajja mumusobola. Geetu yalwana entalo. Kaakati ono alabika ayiga wiiza agenda abibuuze nnyina. Ono mami sokuta teete. Era ddala kituufu omwavu ayagalwa nnyina. Kunja. Wanji? Wasuza otya muganda wange? Nsebo. Ono kiwanuka eziramba kapeeka. Owayo yamufudde nabbubi nti akakananga nabbubi. Ayongeremu ku stamina Dani. Bambi. Mukunja we bali kuweereza. Nakachwa n'amooti mwe bali kuweereza. Bambi musajja wattu. Muyagamba anywe ku kitiko. Anywe lita 3 y'ekitiko. Addeyo. Amukalakate bulungi. Naye bambi musajja wattu nakwalidde wamu naye. Bambi. Birefemu ekinda buli ky'omuziki anakuwalidde bumu naye bambi aga. Omukazi yamukoye bukoyi. Mukunja Nakachwa amooti mwe bali tuweereza mikwano. Yenze birungi ebuwambo mukunja nze birungi ebuwambo naye mukunja yanaye ndaba musajja yandyesonyiyo omukyalo oyo. Omukyala yamuvaako ddala bamubuuza n'erinnya n'amugamba nga bw'atamumanyi bannaye amwesonyiwe bambi ajja kuggwa ku nkonge. Anoonye anoonyeyo omulala gw'asobola okukankanirako. Naye munnange ono amwesonyiwe newalamu akasente kajja kaliira bwereere mukyala yamukoowa. Sigadde birungi ebuwambo mukunja. Kunja. Yesebo. Ono omutabani w'omugenzi eri akasujja kalungi Luka Jume Kakande Bombo.
kati Dani akichecha muongera ate mbunyongere muki era ne bwana ayongeramu era bajja mugamba kankana jime kakande gemanyi webale mukunja mwebale kuweereza mwasuze muti kankana bukanka ni mukazi watuukire kugamba nti okankana bukanka ambuuziza nyongeremu kinga takimanyi kitegeeza tamusobola kuwalampa amuwe ku ddagala akankana bukankanyi tatumalira biseera naye eyo Dani mukunja beera bulungi ne Nakacwa n'amuti omubalanguzi nze Emani Sekyunga. Sisi mwasuze mutya Nakacwa Amoti wamu ne Mukunja mwebale tuweereza bannange ono tisha Aisha Echura Kasanga Road bambi Dani yebereremu ng'omusajja bambi yeesootinge anoonya ku magezi agendeko ewa kojja bambi alekerawo kankanira ku bantu bannaye omukazi bambi kye yali asuubira si kye yasanga bambi ndowooza yagwawo n'ekigo amanyi alaita yalabanga housing bambi naye nga munda nti ebyuma bifu bannange anoonye ku spare parts ennamu yebereremu yeesootinge bambi afuuka omusajja atuukiridde mwebale tuweereza mubeere bulungi ono alabika atunda spare buli kimu yalowooleza mu spare agenda anoonye spare parts ennamu zinaziveeko mukonja mwasize mutya bambi omusajja ng'alabye bannange oyo yeetaaga n'okubuuzako kwennyina muwabulemu oba kitaawe kennyini naye alabye bino feme ekiyita buli kyomuziki abakyala abasimusinga tweyanza nnyo puroguramu yammwe ono kansala Nabatabusafi Nasajja Biko Bamboga nzikendaba Dani yesomye geetu oyo geetu ali walala nnyo era n'erinnya tekyalitegeera bulungi batumidde bannange kankana nze kwe kunkaliza muno okankana si bulwadde obugumira munku mwebale kuweereza bannaye tyaffe twakoowa agendewa mubasereyi ayongeremu agenda anywe ku kasonsomola twala eri nze Samali Nsambi oyo nakukuba n'okukuba Samali oluyita ate tomuwulidde twala eri naawe Mukunja Nakacwa Amoti balamusizza naye bannange kino kika nedda kirabika oyo omukazi naye yalwala kasagazi mulimu abakazi bannaye abalwala ate kati bibidde mulimu omukazi nga ddala nga alina akateete abasimusi Maka Nakacwa n'Amoti mwasuze mutya mwebale kutuweereza ono Chantere Sumbwe timu ffe tuddako Maka abula bambi omusajja ng'alabye bambi wakawambwa n'amagezi gemwa bambi agende mu bakojja yeetereze aleme kufiirwa mukazi keti Esumbwe kwali Tata Boya wenungu jankuteko Lasmo Yugi yawe bujuko Mlongo Nakatawe Nsambya Mama Mudu wane Sumbwe n'abakyala waffe mama Isima wane Sumbwe n'abantu b'Esumbwe bonna Maka tubaagala nnyo Nshantere Sumbwe va kuwaaka wembwa muleke ebyo byoza muwaaka wambwa embwa togimanyi waaka wambwa embwa okinga n'okulookinga ogambwa Amoti Nakacwa mwebale tuweereza Edward Ebugoloobi bannaye sajja munnaffe ng'alabye agendeko wakojja kisonso agule ku sonso mulanyweko naye omukyala tosobola begula bwoti omusajja okutegeera omukazi kirabika yalwala gasagazi kyo kituufu BFM ekiyita buli kyomuziki katulabe wano omu babiri tuveewo budde butukutte Mukunja Amoti Nakacwa mwebale kuweereza naye nze omusajja kyemuwa amagezi omukazi amwesonyiwe kuba atajja musobola era be bano bagenda ne bakwatakwata ku bano abakazi ba malaaya bamanyidde abasajja bangi era amugambidde otajja sobola
era mwesonyiwa eddala wayo mala n'obwamukyusiriza style endala ajja kusanga eri gye yamanyira walala nga oli tagirina era amuviireko ddala. Naye sigadde nze Muzoyo James wano Kawowa ku Tri-Star Hotel. Mwebale. Kale katukomewo tugenda kubeera nga tukomawo ne Kabo ka muwala eno endobeso nedda.